Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ng'ennaku z'omwezi 22 mu mwezi ogw'omusanvu 1994 gavumenti ya Saddauda mu Gambia yawambibwa bannamagye abaali bakulemberwa Lieutenant Yahya Jammeh abadde pulezidenti wa Gambia. Wadde ng'obukulembeze bwa Saddauda bwali bulungi, yalema okulwanyisa obuli bw'enguzi obwali bufumbekedde mu magye ge nga kye kyaviirako ne bannamagye be okumuyeekera. Ku luno Senego yagaana okuddamu okuyamba Saddauda okununula obuyinza bwe kubanga yali yava mu kago g'obwegassi Gambia ne Senego gwe baalimu mu 1989. Akabinja k'abannamagye abaali ku ddaala lya Lieutenant bana okwali Yahya Jammeh, Hydra, Sabalei ne Singnate baawamba obuyinza. Saddauda kye yakola kwe kudduka ne kukuma ku mmeri y'Abamerika ennwanyi eyali azze okumuyambako mu lutalo, ng'okuva ku olwo Yahya Jammeh abadde yeegiriisiza mu bukulembeze bwa Gambia okutuusa jjo ly'abalamu lwe baalonda n'awangulwa Adama Barrow mu kalulu. Gavumenti ya Yahya Jammeh ebadde ejjuddemu obunkenke, entalo ez'omunda n'obulumbaganyi, nga bannansi ba Gambia babaddenga ku tebuukye okutuusa olunaku lw'eggulo pulezidenti gwe baalonda Adama Barrow lwe yazze ku butaka e Gambia. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.